Yimbi Dax Katero omulyeruba avuddeyo n'akuba akayimba mbu simanyanga yakona obugalo ne yeesiga Caroline obugalo nga bulinga bwaggonja biki Dax bagenda kukuloba oyo sipiika tasaaga ne mu bayimbi kibaamu nga bw'olaba eno mu ba content creator bwe kituuka nga content mutono. Yimbi Dax Katero ate onoogamba tebaakugamba oba n'akubagulizaako oyagala wambazzi anti mwana wattu Dax Katero avuddeyo okubeera nga areleasinga akayimba akapya nera munnange mwana wattu maama waffe senga waffe anti waffe jjajja waffe jjajja mbeera kisusiza n'agetinga concerned okubeera nga avaayo abuulirire mutabani wa Falaawo ono omwana ow'obulenzi nti ekkubo lyakutte lyandimuleetera akabasa ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Dax Katero musajja wa National Unity Platform oba ekibiina kya NUP ekikulembera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nera okubeera nga weeyo munnange nera ye muntu w'abantu nera afaayo okulaba nga enkyukakyuka ejja mu ggwanga erya Uganda. People power our power naye akayimba ke yakubye tumusabire busaabazi kaleme kubeera nga kamuleetera akabasa olw'ensonga naye advantage eriwo teyayogedde muntu naye ate nno kirabika mmwe abayinza okubeera nga bakungiriza ate ne muteekawo omuntu ate olaba omuntu wagenda ate gye emyaka gya ntondo olaba mugiraagira awo ne tubitambuza ku internet mwana wattu ne bamukwata teyayogedde ku linnya so keekano akatambi okuba gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga nkateerako kankusaba subscribing and kwa SMX Media tojja kubeera nga missing updates. Eggaali Abaganda n'ayingira studio omwana obulenzi onampulirira omwana ow'obulenzi